tugenda kujjamu lubalabe mu feesi yaffe. Tugenda kubanga tugoba embalabe mu feesi nga tukozesa ebintu bya bulijjo. Endabika y'omukyala mwenna mukimanyi nti nno kye kitiibwa kye. Omukyala gy'akoma okubanga anyirira bangi bamwegomba. Omukyala gy'akoma okulabika obulungi munnange buli omu aba ayagala abeere nga afaanana ye. Naye era nga bwe mukimanyi nti ebintu by'okulabika obulungi munnange byetaagamu amaanyi, byetaagamu obugumiikiriza, byetaagamu obumalirivu okumalirira kwekyo kikyoyagala. Nabagamba nti eno YouTube channel tugenda tubaterayo waka ow'enjawulo. Otya w'osobola okubeerawo ng'oli mukyala ng'onyirira nga yadde toli waka, nga yadde tolina ddembe lyo lya bwebange ery'okutambula okugenda okugula ebintu by'okozesa, naye nga osobola okukozesa ebintu by'obutonde ebiri ewaka n'oba ng'onyirira nnyo n'okusinga abo abeekuutakuuta bikemiko. Munnange nno ate ne tubagamba nti era eno YouTube channel egenda kuba eyogerako otya w'osobola okubeerawo health-wise ng'okozesa era ebintu by'obulijjo. Munnange ngera nze gwondaba akafeesi akange nti ne wengezaako okusika feesi n'engisika sisobola kujja bilayini bino waggulu. Ebyo ebintu byonna byonna munnange nze nabikolako. Njagala nnyo okunyirira era njagala nnyo okulabika obulungi nti ne w'oliba ondabyeko maaso ku maaso ojja kundaba ndi mukyala ayimiridde. Kyenkwagaliza gwe muganda wange ali eyo. Amannya yenze Shila Adita atenga kweno YouTube channel kwenyimiridde okubanga mbaweereza. Ate naba kubanga osubscribinga muganda wange oluddewo nnyo jangoberenga osubscribinga otwegatteko muganda wange tutekayo emisomo egy'enjawulo kweno channel. Gwe ekikunyumira ky'olina okugenda nakyo. Olunaku olwaleero nzize n'abakyala nzize kwogerako ku lususu lwaffe era lwenzize okusomesa. Mwe abalina olususu olulimu ebibalabe igwe nga buli ddakiika obeera n'embalabe kuleterwa periods oba embalabe ezijja olwa jeans oba embalabe ezijja olw'okubanga munda oli mukyafu. Ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako. Gwe kyotalina kwerabira muganda wange nti ng'oyagala olususu olulungi bye bino by'olina okumanya wammanga. Ng'oyagala okulabika obulungi olina okwebaka otulonet kugwamu. Ng'oyagala okulabika obulungi olina okuba nga tolina stress. Ng'oyagala okulabika obulungi olina okuba nga tolina depression nga tolina. Ng'oyagala okulabika obulungi munnange olina okunywa nnyo amazzi at least 12 liters a day zijja kuba zikuyamba. Amazzi ago gakola kyamaanyi nnyo okwoza mu nseke zaffe, okwoza mu lubuto, era gy'okoma okunywa amazzi buli kikyafu ekikuli munda mu mubiri gwo munnanga nti ogenda kuba ng'okifulumya naye ng'okozesezza amazzi. Kaakati olunaku lwaleero nzizayo ne home remedy emu egenda okuba nga ekuyambako engeri gy'osobola okumaintainingamu olususu ng'oli mu kifo kimu nga totambuddeeko yadde ng'okozesa ebintu ebiri mu nnyumba ya mukamaawo. Ebintu ng'omubisi, ebintu ng'enniimu, ebintu nga cucumber, ebintu nga ekigaji, ebintu nga cinnamon, ebintu ng'entende n'ebintu ebirala. Kati nno ebyo ebintu bisobola okuyambako okulabika obulungi nga gw'omwana omuwala nga togenze wantu wonna. Katutandike ne vidiyo kye neetaaga akabakuli kaffe akatukula obulungi bwe kati nga we mukalaba munnange. Ate era ne neetaaga cinnamon yoono, ate era ne mbeera nga neetaagayo munnange omubisi honey. Omubisi guno gukola ebintu bingi okuli okuwomesa nnabunya z'abakyala, okujjanjaba ekifuba, okujjanjaba ssenyiga n'emimiro egikutte. Teekako n'ebintu ebirala bingi osobola okugikozesa mu face mask n'ebintu ebirala. Kaakati nno eyo nayo ngyetaaga. Nga tonnaba kubanga otabula bino bintu ogenda sooka osteaming face yo. Ogenda kunfunirayo amazzi ogateeke mu baketi nga gwokya munnange obeere nga otunuzaamu face yo, weebikke omukka ogwo gubeere nga guyingira mu face yo osobole okuba ng'otuuyana. Bw'omala okutuuyana face yo ginaabe bulungi nnyo ate era ogikaze obeere nga ontabulira bino wammanga. Katutandike okutabula eddagala lyaffe. Ogenda kunfunira cinnamon, oteekamu akumala obeere nga omunteera wano. Ono nno cinnamon mulungi nnyo ng'osobola n'okumunywa ng'oli mu nsonga zo ez'ekikyala bw'oba nga olina obuzibu. Asobola okuba nga akuyambako okureleasinga omusaayi ogwo okutonnya mu ngeri ennungi n'otabeera nga ogenzeemu ate bw'osiriikiriza ate n'ebirala ayoza mu lubuto. Era bw'oba ogenze mu nsonga zo ez'ekikyala nga wawali munnange mukwate obeere nga
otabulayo onywe mu mazzi agookya. Ndowooza cinnamon mumulabye. Tutandike okutabula. Tekamu otuzzi tutini. Ngooto. Otandike okutabula. Tabulira ddala ebintu byo bisobole okuvaayo nga woolaba bino ebyange. Nze maze okutabula ebyange, ndowooza era naawe omaliriza. Kati nno bw'omala obeere ng'okwata bino nga woobiraba bw'oti, obeere nga okuuta feesi. Kuuta feesi. Wenna weebunye muganda wange. Toyina tabula bingi, otabula bikumala feesi yonna obanga akoze scrub. Ndowooza ondaba nze yange weefaananye, bijja kuba bikusiiwamu katono naye olina okubigumiikiriza paka we bikala. Bino eno obirekako eddakiika 3 gokka, bwe gamala okugwako okwate obuzibu obubuguma obeere nga muganda wange onaaba feesi yo bulungi nnyo, ate era ogiteekeko akazigoko akawewera. Tofaayo bizigo byonna oba Johnsoni oba mwana mugimu oba bizigo ki oba byonna ebikuli mu maaso go byoba oteekako esobole okuba nga eweweera bulungi nnyo. Kino nno kikole mu mwezi gumu ojja kuba nga ofunyewo enjawulo embaagala nnyo.